Eno yemu ku motoka ya Iconic 2628 ey'ekika kya Mercedes Benz eyaleetebwa Spear Motors Limited okuyambako ku kizibu kya kasasiro asula mu bantu. Ekimotoka kino abatuuze b'Ekinnawataka ne zooni ya Robert Mugabe mu muluka gw'Embuya mu ggombolola y'Embuya be balabye engeri ekimotoka kino gye kiryamu kasasiro. Abantu abamu basazeewo okuleka emirimu gyabwe ne basalawo okwerolera engeri ekimotoka gye kikolamu ng'era basiimye enkola yaakyo. Olaba ekkubo lino lyajjulangako kasasiro okuva eri paka okukkirira ng'omusanga ng'oli amuwalula ekiro n'aleeta n'amusuula awo. Naye kati kintu kirungi. Kasasiro yaffe ebadde ebeerangaawo abantu ne balinda ekuba lwetonya ne bagiyiwa myala oba oli awo ng'ekuyiseeko nga kasasiro ekuyiseeko nga bagiyiye emyala. Kola kye mbadde njogerako ngisiimye era n'abantu bonna basiimye. Kale tugamba nti singa kinaabeera bwe kiti ekibuga kyaffe kijja kulongooka. Abakulembeze mu ggombolola y'e Nakawa naddala mu muluka gw'Embuya basiimye enkola y'ekimotoka kino etuukana ne tekinologiya aliwo kati ng'ate kasasiro abadde atawaanya nnyo abantu. Era singa basobola otukkiriza ne batuwaayo emmotoka ng'ezo nga 2 oba 3 mu Nakawa kijja kuba kyamaanyi nnyo era tujja kuba ndowooza tujja goba kasasiro mu Nakawa. Kati engeri gyeri nti eri mu Mbuya Spear Motors bw'agamba nti atuwadde offer nti Mbuya eno emmotoka ejja kukolangayo buli luvannyuma lwa wiikisi 2 tujja kukyaniriza. Leero tukwatidde wamu n'ekitongole kya Spear Motors Limited ne batuyamba okuyoola ebisaaniiko mu muluko gwa Mbuya era njagala beebaza management ya Spear Motors okubeera n'enkolagana ennungi wakati wa Spear Motors ne KCCA. Omwogezi wa Spear Motors Limited Dorothy Nasozi annyonnyodde engeri ekimotoka kino gye kiyoolamu kasasiro. Motoka eno etikka tons 2 ate yeeroodinga yokka kye tuyita self loader. Ekitali kya bulijjo ku bye tulaba ku bimotoka ebirala ebya kasasiro ebiri mu ggwanga lyaffe. Nasozi agamba nti abakulembeze b'ebibuga baafuna ebimotoka eby'engeri eno okusobola okuweereza obulungi abantu baabwe ng'ate bakuuma n'obutonde bw'ensi. Tulowoozezaamu wawe tuba tugikozesa okuyoola ebisaaniiko nga twetaaga ekifo ekiddugala ekituliraanye. N'olwekyo tuzze tudize abantu abatuliraanye Kinnawataka market tulongoosa akatale awamu ne KCCA nga bwe mulabye. Emmotoka eno esobola okukuŋŋaanya kasasiro okuva mu maka 10 n'emusalaasala n'oluvannyuma n'eryoka emutwala okumusuula.